Omudumizi wa polisi ogwo washangwa fire babiri bahereze kumwemerezo mu Uganda bwanyuma yo kutekatekwaho kuba yatira omukazi w'amasasi mukaga kaferaho ekikorwa cyarugiriraho kwatwa kwe. None omusirikale yesse okwete siye solution ora nti byabademo butabanguko mu maka basirikale nabo bafuna akasaara nga katunonye tekegasa oba oli yawone family bayina bibeetaaga nate solution si yakutingana muyigo kukanyanga kukutakanyabwa mmwe musobole okuwangula ebibasomooza. Ubwo akakomerwa mu cyome cya Ruzira bitu bwa nyuma yija yatungo kwemererwa omubiri gw'omugenzi gwashanga gwinumguho mu maraka ahigwayihagura kutwarwa mu kabafu. Ku nsonga eyo obutabanguko mu maka businze nnyo okuva ku bwavu obubuutikidde eggwanga lyaffe ensangi zino naye nsaba twegumiikirize. Omugambirizi wa polisi ya Uganda Kitumwa Rusoke yahamya ngu nibija kucondoza akufa k'omuntu ogwo. Leero ensangi mu Wakiso district waguddeyo ekikangabwa omusirikale omu owa polisi ku ddala lya senior superintendent of police mu makage kiteeberezebwa oba tususpectinga nti ayinza okuba yayeje mu bulamu nga okwewanika. Ogunagira nka polisi tebakamanyire yaba omuntu ogwo yeyisire ninga yisorwe. Era polisi bagenzeeyo omulambo ne bagujjayo wetwogerera bagututte mu site mochare era nga ne postmortem erigenda mu maaso. Tugezezaako n'okufuna statements ku bantu ababadde ku siini abamu ab'omu makage. Amakuru agagashakwa Damba Tadeo na Sulaiman Mutebi.